SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Mwambudde Paulo bamwambudde nze bantadde wali n'oli naye bamutadde ne Nakyaze bamutaddeko amawulire gafuluma abasaddaasi abaana abawonye okusaddaakibwa ng'abaana abawonye okusaddaakibwa kuliko Juliet Nakawooya ye muwala wange ne Godfrey batwamuyitanga mama Godi omwana nyere sinza kumanya ddala be baana abawonye okusaddaakibwa naye nga ne bw'oyogera okusuula enjuba nti ekintu tekiriiwo nga teri ayinza kukkiriza egena binneebase luzira emyaka 15 eyavaayo n'agamba kiddala kitufu abantu abo bazza omusango baba babba omwana oyo waliwo obukakafu obukakasa nti bwe buno tewali bukakafu bwavaayo nti ddala kitufu twabba omwana oyo batwali tugezaako kubba omwana oyo batwali tugezaako kumukolako ki ekyavaayo nti kiragibwa ekkooti. The annual Kabaka birthday run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Fabadi Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Mulanga Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily, 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops 1 Pew. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dolu Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Twebaza Mukama olw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde kyemmanyi naawe gwali eyo oyinza obanga toli mukkiriza oyinza okubanga olina enzikiriza endala gy'osinziira okubeera nga owangaaliramu naye ekituufu ng'okimanyi tula wansi olowooze nnyo olowooze obulungi bwa Mukama bwe bukubeezezaawo bwe bukutuusiza olunaku olwaleero obuli awo singa teyaliiye singa tetuliiwo tukkirize nze muzukulu wa Kabajja omugeye Saalongo tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga bali bakusibiddeko obwemage gwali eyo kibuuzo nno kikuleetera buli lwenkyalaza ku bantu nga bano bali bakusibyeko kale oyinza obanga tozizzaako ku musango akuvunaana mu mateeka n'osibibwa nga osasula kibonerezo ekyo naye kubamu akafaananyi ng'oli ewuwo tolina kyomanyi ne bajja ne bagamba nti tukuvunaana omusango bwe guti ne bwe guti teri kwewozaako jangu tugende otuwerekereko abasirikale bamanyi n'okukozesa eŋŋombe egamba nti buli kimu ky'olina oyogera kigenda kukozesebwa mu kunoonyereza osobola okusirika basobola okuwalawala n'okutwala mu kaduukulu n'ovaayo n'ogenda mu kkooti obuuliawo ne gukusinga ne bakutwala ku alimandi bwe nkuleetedde bamusiba n'omwami we taata w'abaana be myaka 15 myaka 15
nga bali mu nkomyo. Teebereza obulamu bwe baalimu, teebereza life gye baamala mu kkomera, mu kudda kyali kitya, ye ekyebuuzibwa musango ogw'abavunaana, ogw'abasibisa, gwaliyo tegwaliyo. SB4 Media Tuggussa Enssonga, sembeza akatebe owulirize, leero kiri woono, enkya kiri eri ggwe, tudde eri Katonda kubanga yasinga okumanya. Airtel ekujjukiza ennaku z'omwezi 7 tuzanduza ennaku nga 2-3 tugende emisinde gya mazaalibwa ga baffe Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri kyakubeerawo mu Lubiri. Genda weefunire kitiyo emitwalo 2 gyokka abeere nga ate weetaba emisinde gino. Omulamwa gw'omulundi guno gugamba nti nze naawe tusobola okulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya. Omwaka 2023 gunaatuukira ng'akawuka kano tukalinnya ku nfeete. So abavubuka twekuume, twewale okubeera nga tukwatibwa ekirwadde kino kubanga kyo kinnamussa, naye wetugendera ku biragiro bya Ssaabasajja byatugamba tusobola at least kalwanisa ne kagwa mu ggwanga lyattu Uganda. Nze muzzukulu wa Kabajja, maama tusanze okulaba. Sebo nange ndi musanyufu basanga. Obulamu buli butya? Obulamu bwe butyo, obulamu si bulungi nnyo, tebweyagaza. Onaasonyiwa ndi wabbadde wa bulamu, ennaku zino waliwo ebadde bituvuga speed naye kyamukisa mungi twefunye. Omwami yali ati ntuyanye omwami ajja gyali mulungiko, otherwise si byangu. Si byangu byo, si byangu ddala. Tuza kutubuuzaako otweyanjulireko. Tuza kutubuuzaako otweyanjulireko. Balamusizza nnyo abatulaba n'abatuwuliriza, naawe nkwebaza era nkubuuzaako nti webala okwerekereza byonna nosalawo nojja nonkyazaako mweno program. Manya gange bampita Harriet Nanteza nga nvudde Kasanje. Luli nali mbeera Kireka gye nali mbeera, era gye nazaalira abaana, era gye baakwata gye nafunira obuzibu okutuuka okunsiba. Mu kuvaayo ne mudde Kasanje? Era twadde Ekireka. Mu kudda Ekireka twasanga awaka baatwalawo nga tetulina bwe tuli. Bwe twava mu kkomera, abaana bange be nasikira baatukolerayo kapate ne batuuka ne bagamba bannanga abantu bano bavudde mu kkomera, mubalaba tebalina bwe bali, maka baagatwala buli kimu kyonna mubasondere. Ne batusonderayo ku ssente. Essente ezo ze baasonda ndowooza gyali emitwalo nga 7. Kati omwami wange yali abajjayo mu kkomera, nange nga nsibayokko enviiri, ne tufunayo akayumba olwo nno Ekireka. Bwe tukafuna akayumba ne tubeera omwo. Kaakati ekirala siyinza kuva eri n'ennyumya amajja gange nga sinyumizza magenda, n'ennyumya amadda nga ate sinyumizza magenda gange gaali gatya, ate amadda gaali gatya. Tutandikira ku magenda, bijja bitabuka batya? Webale kumbuuza, mbalamusizza abalabi baffe abalungi, mbaddamu omulundi ogwokubiri aba SB4. Mwebale kutwagala ffe ex-prisoners. Naffe tusobola okuvaayo ne twogerako eri abantu. Bangi babasibyeyo nga tebasobola na kuvaayo kwogera. Abamu tebaagala kuvaayo kwogera olw'okubamanya abookubiri obutabako n'abakwatako ku mukono oba oluusi obusobozi. Naye guno omukisa gwe mumpadde gw'amaanyi, nsooka okubeebaza olw'omukisa gwe mumpadde nange okwogerako eri abantu era okutulako n'abantu okundaba. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amanyi agange bampita Harriet Nanteza, nze nali mbeera Kireka era nalina saaluuni nga nkolera Kireka. Wabula omwami wange ate ye yali akolera bweyogerere, era ye nga musawo Omuganda era nga bamuyita Semisambwa. Ndowooza abatakwata ku ma-TV simanyi oba eno TV yeetaaliwo, abantu abo twatuuka mu kooti ne batukwata nnyonyonyo ng'ogamba batuvaawa, manyi nti TV zonna zaatulaba. Nali mbeera Kireka eyo naye nga nina okwetikka emmere naye nga tuzimba mu kiwanga. Bwe twali nga tuzimba mu kiwanga waliyoko abaami abaali baweereza emmere nga sinnabagamba nti nga tuzimba mu kiwanga n'okutwala emmere.
waliwo omwami bali bamutata Shiba yakwata n'akuba omwana wange nga bamuyita mu kiga entabwe mmanyi nti kweva ne wankubadde nga kale sinza biteekako nnyo naye gwe oyinza okuteebereza kubanga ebyokusibwa kwange era byaki byakuteebereza kati nange enteebereza omuntu eyankolako obulabo obwo mba mmanyi nti ye yakintuusaako tata Shiba yatuuka ng'akuba omwana wange ye anyumya bw'ati n'agamba nti ekyamukubisa omwana bwe yamukuba nze nali ngenze kukola ngenda okudda waka nalinawo omukozi ngenda okudda nga omukozi yadduse awakanga waliwo bono bebi gwe bakubye yekka yalina emyaka 4 nga nawo omwana ow'emyaka 2 nga nawo n'omwana ow'emyezi 6 kati ono omwana ow'emyaka 2 ye nali ngenze naye kati nga bano basigaddewo ono bebi n'ono ow'emyaka 4 kati abantu bonna bakuŋŋaana awo tata Shiba nga yakubye omwana wange ngenda okutuuka awaka bwe nti ntuuke mbuuze Aneti nga mu nnyumba taliimu Aneti nga yatambudde n'akola nadduka Aneti ye mukozi kati ngenda ekyana kivaayo nkigamba maama tata Shiba kyankoze yennanga omwana abunye omusaayi omwana yennanga yamukubye azimbye bwati abantu bakuŋŋana kubanga enkera bajja ne batubuulira olutalo olwabaddewo olwo omusajja namugamba nti ogenda kutta omwana wa munno ogenda kutta omwana wa munno omwana ngaliwo n'ekidiba bwe kiti nga nti kankisuule emmazzi yali akoze ekyo nange kyembuza nti omwana yali akubye omwana we omwana gwe bakubye wa myaka 8 akubye wa myaka 4 naye ekiro ekyo bwe tukomawo twagenda obusungu naawe nga bw'obumanyi natambula nengenda ewa tata Shiba nensamba olugi naye ng'oli musajja ate mu kiga kitegeeza nti nali simusobola ne bwe yandiruguddewo yandikubye nga bw'ayagala kubanga ye mu kiga naye olw'obusungu obungi nalaba nga musobola teyaggulawo ne tukwata omwana oyo ne tumuvuga ne tumutwala ku poliisi ekireka bwe tutuuka ekireka ku poliisi yabuuza nti eno accident ebaddewa konze loni yogena n'agamba tata Shiba yankubye ne batuwa akapapula ne batugamba nti mujja kudda enkya ne tuddayo ku makya bwe twaddayo ku makya ne batugamba nti omwana mumuleke wano musasule ssente ezitwala omwana mu ddwaliro bamutwala gye bakebera bwe bamala okukuba balina gye bakutwala okukebera nti bakukubye kakati ffe twasigala waka naga nti tunaba tukomyewo tujja bakubira essimu omwana mukole kimumunone ziba ziwala ssaawa awo nga 6 ne bankubira essimu jangu okimu omwana nange ne nkubira bba wange gyali ne mugamba omwana bamuzizza n'agamba kale kati essaawa okuwera 7 mu kiga baba bazze omukwata kati awo simanyi mu kiga gye yayita simanyi oba byali bitya ngenda okulaba nga chairman Gasta atampita ng'atumye omuntu n'amugamba ogenda omugambe genda ogambe mama Naaka nti tumuyita kubanga twali bakumpi abaana bange bazannyira wali nengendawo kati mu kugenda nasanga mu kiga atudde nenkubira bba wange simu ne mugamba chairman atuyita atugambye n'asakamu n'agamba kale kanzije kati bamaze okutuyita nti kanzije ate ono ne poliisi etuuka poliisi etuuse ku gate bali bamugambye nti bali wa chairman gye mba mugenda mugende mu mugyeyo mugende mu musibe Gasita n'agamba nedda soko oyogere ne poliisi eyo esookere njiyimirize nze mmale okwogerako naki mmale okubatabaganya baawamu bwe binaaba biremye poliisi enejja n'emutwala kyeyava agamba nti nabadde naawe lwaki tewangambyeko nti mukiga yakubye omwana wo bw'ate gwe tata Shiba ekyakubisizza omwana wa munno ng'akuba omusota kiki chairman yabuuza oyo mukiga n'agamba chairman mujja kunsonyiwa mukazi wange yalina dduuka kwegamba nga kitegeeza nti sente omukyala zaakola esente aziweereza ewaabwe agulamu ebintu n'agamba namusanze ng'alina emitwalo 5 ng'agikwese ekyokubiri namusanze ng'aguze gomesi kati omwana gye yavudde obusungu bwonna ne mbumalira ku mwana w'oyo naye ekigendererwa kyange tekyabadde kyakumukuba kati yavudde ne bagamba n'agamba naye kamujjanjabe kati nze nawulira obusungu ne mpulira nga ku mwana wange enfaanana gyanfaananamu ekizibu ekiba kikutuuseeko kyonna ekintu ekyo kinnuma nnyo okuŋŋamba nti nali nzibye omwana ne musaddaka kubanga ndi muzadde ekizibu ekituuka ku mwana wo ekyenda kye kisooka okukusala n'owulira nga kikusala nina abaana kati bakuze sikuze nabo naye bw'atambula bw'otu n'otandika okulaba oba bakubye omubbi oba bakubye ekyenda kikusala n'ogamba oba wange n'ofuba okuwuliriza ennyo naye natunulya tata Shiba ng'agamba nti kajjanjaba omwana ekyenda kyansala
era omwami wange yatuuka n'agamba nti okusinziira ku ssente zonna ze nkozeseza njagala emitwalo 7 ne bajja nga bakka Mukiga n'agamba nina 5 ne bajja nga bakka n'amugamba nti kola 2 n'agamba nti kati nina 2 bajja bakka nagenda kulanga bange emitwalo 2 agakkiriza nawulira obusungu nga 2 gino gyakijja kujjanjaba mwana ono nawulira obusungu kubanga nze ekigendererwa kyange nali njagala bamuteekeyo omwana wange yamukuba bubi era kati kyennejusa nengamba senga oba namuteekayo byonna tebyandibadde kubanga kyali kisa ate ekyogamba nti ffe tukoze eki tumusonyiye ate ye n'atwefuulira oba okitegedde kati bw'aleeta egyo emitwalo 2 bange yagamba bw'ati n'amugamba nti chairman n'akakiikoko musaagala tata Shiba agambye nti ssente ze naziridde oba ze ŋŋenda okulya nedda kati nzibalekedde nze kankwate omwana wange ngende mukole ki mujjanjabe njagala okutegeeza nti akapapula akagenda okusayininga ku mwoyo omwami nti musonyiye kuba baleeta ekipapula ekikakasa nti tukoze eki tumusonyiye kyansanga waka era nenkisayiningako nenkitwala kati mbuusamuko nti omwana oyo oneyadduka ne bwabwe gye namujja nali mmanyiyo kati nengendayo omwana namusangayo nga bamaze okuba omwana ne gulalimu ne Mukiga tebannamusiba tetunabagenda kwerosi ne mugamba Anet nanyinyonyola ebyaliwo poliisi bali beetaaga obujulizi ate nga nze nali siriiwo era obujulizi buno omwana ono najja naawe obujulizi obwaka kati ogenda tata Shiba bakole ki bamukwate ne mugamba kati obeera kati lwaki tewankubidde esimu n'agamba anti amasimu gonna gaabadde tegaliiko yekyo ekyamuddusa nga manyi nti ono bw'ava ku ono adda ku ye yagamba nti yakuba omwono n'ensalawo nziruke nga manyi nti kaatooli era nze mbadde manyi nti omwana yamusse byonna obujulizi n'abwa bw'ate ku poliisi ne basalawo okujja okukwata taata Shiba ne mugamba omwana kale tandika okukola emirimu gyo omwana n'akola emirimu gye omwana aba akola emirimu gye olwo ebyo tubimaliriza bamaze okumusonyiwa asasudde 2 taata Shiba teyali mubi yakwata ejjirita naddira engoye omwana azaziza nze nange ngenze okukola n'agenda kuwaya n'atandika okugenda ng'olugoye agenda aluyisaamu jirita agenda aluyisaamu neŋŋamba nti wano we tutuuse twalina ekitanda kye twali tuguze kyali ekitanda ekitono ne tufunako ekisingakokko kino tukiteeka ku lubalaza taata Shiba yava eri n'akwata ekitanda n'atandika okitematema kitegeeza nti olutalo lwali luki lwali lukula naye nga nze mmanyi nti omuntu twamukola ki twamusonyiwa mbandi awo ng'era omwana ngamba anti konze wange maama Shiba agambye nga mwazimba wala tubeera kireka twazimba bweyogerere manya nkiwanga oyita eri mu Nammanve n'olyoka otuuka bweyogerere ate nodda ekireka kati omuntu ali ekireka simanyi bwakunonooza paka kutuuka eno kiwanga gye twazimba neŋŋamba bano nga bandiko ogenda okutandika neŋŋamba omwami ne mugamba naye omanyi wadde ennyumba tennaba kuggwa nze kankwate ebintu binansangayo bali bamanya nti bikola ki tuteekateeka okugenda okusenguka ebintu ebyaliwo 28 yali 28 tukwata ebintu okugenda okusenguka nga nfumba emmere yalinga evawako omwami gyalya kati nga nina okutwala emmere bano abakozi gye bali eri ku sayiti mba ndi ku sayiti nga bankubira essimu nga baŋŋamba mama Naaka bakwetaaga wano konze baani nti eno ku mulimu omwami gy'akolera ne mugamba era mbadde naleese emmere kaakati nali nsuubira nti omwami wange emmere ajja kukola ki nja musanga eno ku sayiti kati kwe kuŋŋa nti ate emmere gireeta eno nze neriyo abampise kumba abampise naye be bakoze eki be bamuyise ye amanyi nti balwadde nange mmanyi nti ki bantu bange banviiri katuyinza kumanya kuyisa ate eno bbaawo gyali nga ŋŋenda wa mwami ngenda okutuuka wali eri nga ndaba omukyala ayimiridde yenna ayimiridde enviiri zonna zaali zeetakudde nga si ze enviiri ogamba nti ziri awo mbu oba ye yali saayiddi oba ye yali ani naŋŋamba nnyabo twagalako ku balo yegwe maama Nakawooya konze yenze wangi nnyabo yenze manyi oba bamulagiridde ku saaluuni n'abeera nga tanfunye najja eno ngende musiba enviiri ngenda omuntu ow'omulimu gwe bw'ogumanyi tebakati gwe bakuyitira ogenda tuka nnyabo tukwetaagako wano eno ku poliisi y'ebweyogerere bamanya nti banatuteeka ekireka tulinayo abantu ababadde mu nsonga zaffe baatukuba bweyogerere eteri akola ki eteri atumanyi nga batuteeka bweyogerere kati nga bagamba mujje wano waliwo abantu abaagala okugenda oba kubawaako obujulizi
nga nkwata kino ekyana kye bankwata nakyo nga tugenda ogenda okutuuka wano wabweru omwami agize bati tuwa ekisumuluzo kya piki tuwa ekisumuluzo kya piki kono nti pikipiki nzibe ng'alina sport sibawa kisumuluzo tuba tutambula okutuuka mu kkubo tugenda ebweyogerere ng'essimu evuga ng'egamba mubakutte oli ng'agamba tubalina kufa ffe batutogama tugenda kuweebwako obujulizi ate ffe be bakutte nga tugenda njagala okutuuza wali okutuusa wali eri ffe bwe twatuuka banyingizayo buyingiza bwe bati bagenda okunyingiza nina bebi wange ono omwana onaaka gwe nina olw'omuwere asigaddeyo eri na bino ebirala bisigaddeyo kati okutuuka wali eri kati nga batuuka batandika okwogera nga abasaddaasi babakutte maama ogenda okutuuka mubatuwe tubooke teberezaamu bakujje gye bakujje nga yabagamba ate abasaddaasi babakutte bali muli naye nga tolina bw'ogamba tolina kyoyogera tolina bw'otegeeza bawange tatanaka ne poliisi yali amumanyi n'amugamba mwami gundi bandese tambuli agenda eri olwo bamukoze eki bamuliisizza ogenda okutuuka muleete 9 ezeeno egenda ekaba cwi amangu ago batugjewo batutte ku Jinja Road batutuusizza ku Jinja Road batututte ekira ebyo ebyekira nnyo nga baani ababasiba baani abagamba nti mwasaddaaka kaakati tugenda nkujjira batututte ekira ngenda okutuuka ekira ku kooti nze omwami wange yaŋŋambye mbu kira kooti nekira oba mbirimu kira mirundi ebiri naye nga zonna poliisi kati eyo ensonga yajja okujja gibanyonyole bulungi eyo ey'amakooti eyakira naki n'ebyo kubanga bwe tubeerawo nga tuli akanagamba n'eddakira ziri bbiri tugenda okutuuka eyo ku kira loodi tutudde awo nga waliwo noono omulala omwami kangamye nti semisamba alina omwami gwe yali akola naye nga bamuyita Pawulo atudde awo omusirikale yava eri n'akuba Pawulo naye nga semisambwa ne Pawulo tebabawulo ono wa mubiri munene ono wa nnyama ntono bo n'omuntu gwe bakuba nabo geno kakana nga babalukidde bulukizi nga n'omuntu ne bakubamu ono kati waliwo obuwala nga bumanyi baleeta buno babumalaaya buki babuteesa awo ku kkooti kati babuleeta awo ku kkooti awuliramu kaakatono abasaddaasi abakola batya yabadde abbye omwana biki kati batuuka okunyingiza mu kaduukulu ngenda okutandikira awo emboozi we tutandikira paka luzira paka ate we batuteera kati ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tugenda mu maaso n'emboozi ya Aliet mumewe tumusuubira okujja wano batunyumizaako ku byabasibya kumala emyaka 15 mu kkomera mboozi no tugikwate mpola ebibuuzo bigenda kubeera bingi bigenda okubuuza mama kuba naku zino twekengeramu naye ojja kukkiriza nkubuuza ebibuuzo ebinaba binzijidde so tukyeyongera mu maaso Airtel okujjukiza ennaku z'omwezi nga 7 mwezi guno gwennyini gwe tulimu wali erubiri emmengo tugenda okutandikira emisinde gya baffe Kabaka's birthday run y'omulundi guno era ng'omulamwa gugamba nti nze naawe tusobola okubeera nga tulwanisa akawuka kaleeta mukenenya okalinnya ku nfeete omwaka 2023 gunaatuukiranga akawuka kano tukalinnya ku nfeete 2,000 gyokka weefunide kitiyo obire nga ate weetaba mu misinde gino tulina bamanaaka ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tuve mu bulango tukomewo. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Fabadi Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Mulanga Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily, 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops 1P. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dolu Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes,
pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Mukulike eyo ate mu bulango bwaffe nze muzukulu wa Kabajja tukyengera mu maaso n'emboozi ya Aliet. Twakomye nga banteeka mu kaduukulu. Kati waliwo bano abawala be bakwata abo baba bayita ba $1. Amanyi ate abasinga tebagala gye twalinga nga tumuyita $1 anyiiga. Naye kale katugende nti ba $1. N'ayingira. Kyava agamba nti abange mbabuulira ki? Waliwo omukazi yabadde asaddaasa omwana. Naye akaana kalungi. Ali eyo bamukutte. Bali awo bagenda muyingiza. Ate bwalwa nga banyingiza munda mwaka akayumba akakaduukulu. Abakazi bambakanga enswa. Ne batandika okunkuba n'otunuulira omukazi ne mulema okuzaala abaana abammwe ne mukuba ababba abalala. Kati omwana wa munno omulungi bw'ati wabadde omutwala wa. Nga bali ku mwana wo. Ne mubuuza nti mwana ki? Nti ono. Wayingira naye? Nayingira ne mukaduukulu. Ne mbagamba ono omwana wange. Ate mwana ki gwe wabadde obba? Oli yabagambye nti omwana y'oyo. Mwana ki gwe wabadde obba? Ne mugamba omukazi wuuli ebyo y'oli gwe wambuuzizza mu kusooka nti ani abavunaana. Kati omukyala amusanga ku kira loodi. Ng'alina omwana nga bagamba ye Safiiki Mugombe. Maama we nga ye Betty Kyazike. Kati mu kaduukulu omwo nsangamu Nakyazze Asfa. Ali ku musango gwe gumu nange. Ali ku musango kumbo ye ali mu kaduukulu. Ffe tuzze tuli basatu. Tuliko omwami wange, kuliko Paulo, kuliko nze. Kati eriyo gwe tusanzeeko owookuna ali mu kaduukulu munda. Olwo tufuuse bana. Ku musango gumu naye nga yasoose okunsimba. Paulo ono ye yaani yabyengeramu obwa. Paulo yono yamugamba jangu tugende otuwerekereko. Nate naye yamusiba. Ate naye ne bamukwatiramu naye ne bamusiba. Anti olwo baagala omusango gukola ki? Guwera. Kati golaba nga kinaasoboka okugamba nti nze n'omwana nze n'omwami ffe twabba omwana ffe twali tubeera ekireka ate ffe twali tubeera egindi ate ffe twamutwala egindi. Ndowooza nga balaba tekijja kukola ki? Tekijja kusoboka ne bagenda awo. Kati omukyala enkeera baleeta ab'amawulire ku poliisi bangi nga batugamba muteeka mutuula. Omwami wange bamwambudde, Paulo bamwambudde, nze bantadde wali n'oli naye bamutadde ne Nakyazze bamutaddeko. Amawulire gafuluma abasaddaasi abaana abawonye okusaddaakibwa. Ng'abaana abawonye okusaddaakibwa kuliko Juliet Nakawooya ye muwala wange ne Godfrey batwamuyitanga mama Godi omwana nyere esinza kumanya ddala. Be baana abawonye okusaddaakibwa. Tojja nno kikkiriza ate nga gyeki. Kati ssente emboozi gyotuwa ntuufu? Nze eriko obujulizi kubanga eyo kati nze emboozi yange amawulire gakyaka. Era ndowooza tuttula bittule. Erinnya lyange oddikola naye ate erinnya zzibwa okulikola naye okulyonoona tewayita ddakiika. Obulumi bwe nnina nga butojja bitegeera kubanga nange saabitegeera naye ate mudde ojja bitegeera. Munnaye nga batuteeka awo naani ne Nakyazze nga baddira abaana omwana wange n'owooli nga bamuteekako. Olwo omwami ali mu kaduukulu sirina bwe mugamba nti tufunyeyo ow'okumeka. Naye nga ne bw'oyogera okusuula enjuba nti ekintu tekiriiwo nga teri ayinza kukkiriza. Bwe tutyo ne batutwala ne batulesa abaana baffe era nagendako n'omwana omunono omuwere namuleka. Olwo bano abamawulire we bajja mwafunako chance yogerako nabo ne mwewozaako. Taata wange obeera wa banaye nze bampita Harriet anti okaaba. Bampita Harriet mbadde gini olina abaana
kankubulye bwe natuuka mu prison nze bwe nalaba omuntu n'abooza nti mwazza gwaki baakuwaayiriza ki oba omanyi nti omuntu oyo akutegedde kumbe ye ŋŋombo noono yakubuuza ng'olina abaana kumbe ndooza muli abooza nti wootuuse gwe olina abaana olyoka osala abo abanno okitegedde ebyo nasabimanya ng'osobola okwanguwa ennyo ogenda ogamba nti bannange nnina ndeseeyo omwana bw'ati ndeseeyo n'omwana bw'ati ndeseeyo olowooza nga banaakutegeera kumbe n'ensi ebeera ekkeneka ntunuulira omukazi nekituuka ne tubuna ku mawulire gonna gwe senga mulaba noonya ku mawulire ag'e28 awo 29 ku mawulire eyo TV bukedde nze gye nasinga okwetegereza ogamba ebintu bino nti si bituufu nze ne bw'obuwulirizeeyo luzira teri atakimanyi kubanga njagala okutegeeza nti nze bwe natuuka luzira tewaliyo saaluuni nze nagiteekayo owulidde ne bankuba transfer nakasongola saaluuni nze nagiteekayo Harriet nali katikkiro Harriet nali muntu w'abantu era nga ndi mubuulizi na wanjiri owulidde mmanyikiddwa era nze mmanyi nti bangi bammanyi abantu bonna abandi sinakindi nabeerangako ne commission oyo nga bazzeeko omusanyi ne bankuba nayo ebifaananyi osinnabunnyo ebifaananyi gye biri ebyo nga tuli mu njigiriza abakyala enviiri ebifaananyi gye ndi ku TV nga bifaananyi wendi kati bano abaana bagamba okusaddaaka kwaliko omwana wo kwaliko omwana kijja kityo okubanga bagamba nti waliwo osaddaaka omwana wo baddira omwana sigamba nti teyaliwo gwe baleeta nti Safiiki Mugombe yaliwo tebayagala muteeka mu mawulire okitegedde baddira bano abaffe kati bano okujjako bano abaatulaba ne bamanya nti abaana baffe gwe balaba amawulire abawonya okusaddaakibwa omanya nti baana be baali bakola mawulire gaabwe okitegedde baali bakola mawulire gaabwe era senga banoonya obufaananyi obwo abaana bakula naye ebifaananyi eby'obutoto ebibulayo ne waffe tebibulayo akafaananyi ako nkaleeta nendeeta n'akafaananyi k'omwana ono gwe bateeka ku mawulire nti omwana yawonya okusaddaakibwa omuntu asobola okwebuuza nti poliisi tesobola kunoonyeza kumala okulaga nti omwana ono ate gwe bagamba nti gwe mwagala okusaddaaka kaakati nze kye neewuunyiza poliisi era nze poliisi njja gyogerako emirundi n'emirundi nze nakyawa poliisi kankubuulire poliisi yemanyi ekintu poliisi eyo gyolaba yayita omwami wange namugamba nti era yajja bababuuliramu ebibi ajja byogera namuta namugamba nti bakutaddeko ekintu kinene naye omusango gwo banene abagulimu poliisi bwe banga ekitegere naga naye tokkiriza okutwala kira loodi twaba kutwala ekira simanyi waakyo bajjinja loodi ebyo agenda byeyogerera kitegeeza nti abakimanyi nti omusango muki mupanga poliisi eri after money nze omuntu gwe siyinza kwogeraganya ne njogerako nnyo obubi ye prison kubanga prison eba tennumbangako wange naye poliisi ye esobola okukulya ate neekulya naki ne side kubanga ffe maama wange yatunda ebintu byonna ogenda ogamba nti batusibe ndowooza nga ate bo basigalidde ddala obwereere nga basigalidde ddala obwereere naye nga bakimanyi tebagenda kututa era tebagenda nakutuwa beyiro kati n'agenda n'eri nabo oli yasalawo n'agamba kubanga kati nze nali simanyi nti munsi ninako n'omuntu atanjagala kubanga tebukyangako nti nina omuntu gwenkozeeko obubi naye obeerawo nga tomanyi nti eriyo omuntu akulya obubi oba akulya emabega owulidde bibuza sinaba bitegeera bulungi naye mwagendako mu kooti mbadde nkyakujjira nga tuvaawo nga batukuba mawulire bamala okutukuba mu mawulire nga tusulawo twasulawo kennaku ndooza zaali 2 naye nga buli kugira mufulume ne mufuluma ne bakuba ebifaananyi munoddayo teri kye bagamba kikino tolina bw'oyinza kwebuuza nga bw'ogamba nti weewolerezeeko kubanga omwami wange baamuyitako kyo n'agamba nti eno ye gavumenti gye tulina manyi nti ebintu bino babimpangidde naye gavumenti gye tukola ki gye tulina yeeyo omusajja n'amuddamu n'amugamba nti ate gavumenti yeekusibye kubanga ekyo kyo nali wali nga nnyimiridde baamuyitako okwogera naye ngoloza nti nga boogera kinza okwogera kwange waliwo TV emu eyajja n'ensiŋŋanayo eri n'enjogerako nabo era mukwogerako na mukiga we yamanyira nti wentuuka okugamba nti mukiga kubanga waliwo ko omuwala yava eyekireka yatuukira mu woodi yange nali nsula mu woodi 5 najja nandaba kubanga nga ku TV yananaŋamba anti wava kireka konze ye tata Shiba omumanyi mukiga nti yakulaba naye abantu twakulaba ku TV naye abantu baddukanga nga bamugamba nti mukiga baakutegedde omukazi yakutegedde kubanga akutaddeko namalako wiiki nnamba nga njogera ebintu ebyo okitegedde
era mukiga n'atambula n'akola ki wenjogerera ekireka taliiyo yadduka kati nze mbadde nkyadda ku kiri ekyekkooti kyobadde ogamba nti mwagendako mu kkooti twamalako ku kiraroodi twamalayo ennaku ndozi zaali 3 ku 2 ne batukuba mu kkooti ekkooti eyo twali ku City Hall egyo nalaba ow'amawulire owawa n'owawa simanyi bwe babakubira ndowooza ebbanga eryo lyonna lye baamala nga bagenda babakuŋŋanya nti mwenna mujje ne tugenda ku City Hall bannange njagala okutegeezaako mu City Hall baatusomera omusango bwe guti tebalina kye baatugamba baatubuuza mutegedde nti mwabbye omwana ne mumusanga nga musiraamu ne mumuleka kati bw'oba ggoddamu ki nti sitegedde era olina okuddamu bw'oba totegedde akubuuza otegedde nti wabbye omwana n'osanga nga musiraamu n'omuleka oddamu ki ntegedde oba ogukoze oba naye kye bakuvunaana kyo kitegedde kubanga bwe nagenda kati nange namanya nti omusango gwe banvunaana nabba omwana nensanga nga musiraamu ne muleka ogwo si gwe banvunaana saagutegeera waliwo okutegeera n'okukola nagutegeera nti gwe munvunaana naye nga si muki ku mawulire batukanaga nti omusango bagukkiriza okitegedde bandi tubuuzizza bwe bati nti muvunaanibwa omusango bwe guti mugumanyi oba temugumanyi mwaguzza oba temwaguza ne ŋŋamba nti mukama wange tetwaguza twaguza okitegedde naye bw'oŋŋamba ekigambo ky'okutegeera kitegeeza nti oba ombuuza nti otegedde nange ne ŋŋamba nti nkitegedde ne batuterekako omusango mu ssemisambwa gundi n'omukyala we ne gundi bavunaana omusango we guti era omusango bagukkiriza ne tutandika okutambula ne batukuba ekipapula kati nnyo akatono ke mmanyiiko nti singa bakukwata nti kamada mubbi namutwala mu kkomera baleeta ebizibiti webali nnyo omusango gw'abavunaana kizibiti ki kye baalina mwana yaliwaawo ekivunaana ekizibiti kye baleeta kyaliwo baleeta ebbaafu ne baleeta piki kati mbuuza nti ku bbaafu ne piki nga bye bataddeyo nga kyekizibiti kuliko ekitta omuntu oba kwaliko empale oba kwaliko akasaati oba kwaliko akaki tekwali mukwano tekwali basitula ebbaafu zaffe ne bagenda ne bazikuba wali ne basitula pikipiki eno gye bakayinirangako leeta ekisumulizo sikuwa kisumulizo ne bagitwala era yo teyadda ne sport ne tvs waliwo ne tvs nayo ne bagyetikka nayo ne bagitwala nayo teyadda mu bizibiti mwalimu omwana eyali agambye Lwakusadaka bamuleeta nga bwali awo nga alumiriza omwana gwe baleeta yoyo nkugambye Safiiki Mugombe ku ssaawa eyo bamuleeta nga ali eri ku Jinja Road gye nkugambye omwana ekiseera kyatuuka nyina yatambulanga nga ajjawo nga bamugamba nti kakati gwe tumaze okulaba owadde obujulizi obubwo buuza omwana yali abeera wa mwe mwali mubeerawa ffe twali tubeera Kireka omwana gwe twagenda okubba twamujja Kyebando ku Kisalosalo zone naye nga mukazi wattu ne bw'oŋŋamba nti situka ontwale Kyebando Kisalosalo zone sikutuusa omuntu ono eyali abalumiriza ye yabalumiriza ng'agamba nti kituufu mwe mwalina omwana oyo kyali bwe kiti Nakyazze yali amanyi omukyala era omwana yali amumanyi Nakyazze yani gwe nkugambye gwe nasanga mu gundi eyankuba yali amanyi omwana kubanga bamala okunkuba nangamba nti okimanyi tuli ku fayire nengamba vaawo gwomuntu omukazi omumanyi nagamba mumanyi ebintu ebyo oba tobitegera n'ofunako abitegeera oyanguwa okumwekwata otera obimanye byazze bitya Nakyazze omukyala ali amumanyi nagamba oyo omwana era ebiseera byonna byonna abula byonna nno mukoti gye tugenda kuba omwana yajja n'omukyala n'amuleeta kati naga nti oyo omwana nemubuuza omwana omumanyi nagamba nze omwana mmumanyi omwana omukazi oyo yamundekera omukazi alina eddwaliro alinayo ka kiriniki ate bbaawe musawo muganda akolera bweyogerere ate naako njagala okanootingi taata w'omwana musawo muganda akolera wa ate omwami wange akolera wa konse gwobamanyi ti omwami musawo muganda abeera bweyogerere gy'akolera omukyala ye ate alina kiriniki
Owulidde ate omwana abadde bamulekana wange naye omwana n'okubulaabula naye baŋŋambye mbuno omwana yakoze eki ti omwana nze namubbye era mbadde ndio nze ntunda bikajjo kati sina bwe nnumba mwami eri mu kapoliisi genda mugamba ti ate owange bazzeemu ate tufunyeyo owookuna obudde bukoze ki nina kulinda nkya ne kunkya omwami tosobola kunyumya naye batugamba mufulume ne batuteekaawo ne batukuba ebifaananyi n'omukyala kati omwami agamba nze munzijeemu omukazi simumanyi nange sina mugamba nti omukazi bamutaddemu afuuse waffe nga ne ku mawulire kuliko omwana wange n'owuwe ekitabo ekityo omwana yaliwo omwana mu kubeerawo mu kkooti baamuleeta otugenza tutudde ku gundi ku samali tugimazeeko emyaka gyaffe batuuka okutuyita omukyala ajja kati nenyo omwana mu kkooti yayogera omwana yayogera n'agamba ati nali ndi awo nga nze ntambula abo ne bankwata bwe bankwata ne bantwala ewaabwe oyo Harriet n'alagula siragulanga ku siri musawo n'alagula bwe yagenda okulagula nga ono mwana musiraamu mumuzzeeyo ne banteeka mu kkutiya nga bankubye ebiragala bamala okunkuba ebiragala ne banteeka mu kkutiya ne bansuula ku kkubo omwana yali myaka ng'emeka 9 bwe bansuula ku kkubo kakati eyo gye nasiŋŋaana omukazi naŋŋamba bakusudde wano naye ng'essimu ya maama wange nga ngimanyi ne ngimusomera bwe ngimusomera ne bagenda ne bamukubira essimu omukyala n'anfuna ne bakubira maama wange omulamuzi yabamugamba Safiiki uli walina emyaka 9 essimu ya maama wo ogimanyi n'amugamba sigimanyi n'amugamba walina emyaka 9 wakubira maama we essimu essaawa zino olina emyaka 12 tomanyi essimu ya maama wo essimu gisomere ekkooti nti essimu sigimanyi n'amubuuza n'amugamba Safiiki njagala oyogera amazima nga togenda kulimba kkooti baali bakubbyeko bakanzi b'emirundi 6 sooka otubuulire ogwasooka banziba abo ba Harriet nga tebannanziba banziba emirundi 3 ogwokuna ba Harriet ne banziba ogwokutaano omusajja nanziba najja nansitula nanteeka mu geeti nendyoka nkuba sama nenteekako emisinde omulamuzi najjako gaalubindi n'atunuulira omwana no mulamuzi n'agamba omusango nagulira ku kkooti nga gushautinga bye bino byendaba ono Katemba ko byansi Mr. Byansi ye yali state n'agamba lawyer wange bamuyita Jane Amoti era omukyalo mwebaza newankubadde bansiba naye yalwana yakola ate nga tetwamuwa wadde olw'ataano naye yalwana era bwe mukutuuka ku judgment n'amugamba mulamuzi ki kino kyokoze abaana obasibidde ddala ng'omanyi nti omusango tebaagukola olwo eyo tujja kutuukayo n'amugamba ne bankwata ne bagenda ne bansuula ku kkubo ne bakubira essimu ya maama wange ne bamugamba omwana we bamutadde wano ne bajja ne bamutwala abaffe tumaze okumukebera nti musiraamu naye ne tumubeba ng'amanyi we tumutwala aliko ebiragala ne tumusuulawo n'amanya nti bansudde wano n'akuba n'essimu n'abagamba nti ennamba yeeno ffe basudde omukyala yali atambula ng'ava mukono saidi z'emukono ye yamulonda ate ng'amanyi nnyina naye ng'ali eno kateebereza okuva emukono paka bweyogerere omwana we baamulonda waliwo distance ki kitegeeza nti olugendo luwanvu owulidde ebintu ebyo bye byali mu kkooti still ne batusiba ne tutandika okutambula mba ndi mu kkomera ndi awo ntudde wabweru nakyazajja gwe bansibye naye nagamba ki Harriet gyebaliko konze kale naawe gyebali andi awo nze nali mpulira nga obulamu bwankale nga bwekyawa kubanga bino byonna ebyabo ebyaki ebya saluni ebiki babiresa mmaze kukola busibe ne sala tukole saluni munda naye nga ndi kulimandi nga mpulira nga n'okugamba bugamye tigendo naye banaye nga mpulira sisobola nga nenkyawa nagamba Harriet bw'ogenda mu kkooti togenda kudda konzi lwaki sigenda kudda nanga nze ngenda kwogera mazima kubanga omusango ngumanyi
nawulira nga balinga gwe batadde ne mugamba ogumanyi otya nangamba oyo omukazi nze mumanyi bangamba okujja okubeera mu musango guno nga bansuubiza miliyoni 2 naye ekyasinze okumpangulula kwe kuddira omuntu gwe bagenda okuwa miliyoni 2 tebampa wadde olwaga bandekera omwana ndi naye omwana sina ne kyemuwa ne kitaawe takyajja naye nga yaddira ssengawe oyo complainant waffe yaddira ssenga omwana gwayita ssenga n'amuwa bba wa Nakyazi agire nga alabirira abaana ngono bwali mu kkomera ekyo kyapangulula Nakyazi bwe kimupangulula kyamuleetera Nakyazi okwasa ebyama n'atuuka n'abyogera mu kkooti n'agamba nti oyo omukyala yeeyangula naye tebampayo wadde n'olwataano nga n'omukyala nnyini waali yawanika mukono mu kkooti Lugayizi yagamba nti oyogedde amazima bwe kutuuka okuta yamugamba Nakyazi nkutadde tuli ku judgment omulamuzi n'atwetonda naga nti bannange munsonyiwe ebintu byonna nga bwe byali bwe nali mbirowooza si bwe biri mujje n'ebintu byammwe kati n'ennyo ono Harriet ye tebamutwala nammwe eri nze Harriet onani Nakyazi nkugambye twali mu lujja nga tuli mu prison twali naye omwakuma mulaba ye era twali naye paka mu kkooti jjukira nti mubeera mu bbooma abakyala mu kkomera era mu katimba ngaako ne mukabeeramu bwe mutuuka olw'ekkooti ne mugenda mu kkooti naye mubeera mutambula buli newankwadde yali asula mu wodi 1 nga nze nsula mu wodi 5 era emisana tubeera tweraba kati we yansingana okuŋŋambira ebintu ebyo nga bwe basalawo okumusasula ssente ate ne batazimuwa ate omukyala complainant waffe ate n'akwata omuwana wa mwannyina ate n'amuwaani n'amuwa bba wa Nakyazi ekyapangulula Nakyazi okutuuka okwasa ebyama nga nekkomera alikooye beno abyogera byonna nga mukamera mazeeyo bbanga ki egyo emyaka 2 egyo emyaka 2 nokkiriza nakusala miliyoni 2 omala emyaka 2 mu kkomera nobeera emyaka 2 mu kkomera omukazi ate n'afa nga azaala n'afiira mu nnyumba y'abannakyaze ekyapangulula Nakyaze baganda be ne bajja mama we bwe twatuuka eyo twafuuka abooluganda nti bwe bajjanga otukyalira nga nze bankyalira bwe bampita naye bamuyita ye bwe bamuyita nange bakola ki bampita mama we n'amugamba naye lwaki buli lwe tutambula okugamba nti tutuno tutambula lwaki ebizibu biddira ggwe olabika Nakyaze olina ky'omanyi ku musango guno n'addamu n'agamba nti era nkirina nkimanyi kati nga bw'otudde awo n'abalabi ba SB4 ffenna tutetenkanye obwongo kati gwe bw'oba olaba kisoboka nga bw'otabitegeera ffenna bwe twabitegeera nebinneebasa eruzira emyaka 15 nakati ekyo kyampaliriza okubeera nga bwe tubadde erijjadde nti nali kireka twali tetulina ssente zipangisa nnyumba wabula nga bw'omanyi abasibe n'abeera nga mugenda mukwatagana kubanga oyo omusibe sisobola muteeka wano ku mpewo olw'ensonga nti oyo omusibe yaŋŋamba tobonaabona maama wange alina akayumba jangu obeere muno obeeremu n'abaana kubanga gwe naleka nga wa myaka 2 namusanga alina omwana wa myaka 2 gwe naleka nga wa myaka 9 alina omwana yazaala wayitawo emyaka 3 ogenda nti naye bamukima agende ku ssomero ng'amaze okuza ng'ali lubuto okitegedde kati oteekeko ono ogwembadde abadde asigadde faza atuuka n'aweerera abaana abo bw'aweerera abaana abo ne babeera nga abaana bagenzeeko mu ssomero kati faza baamubba be yali akozza ne ssente omwana wange abadde asoma siniya 3 nga faza amuweerera eno taamu tagisomye amugambye ekimu n'agamba nti munnange ssente ziweddewo abaana mugende muggyeeyo ebintu naye atudde kati ninyo mu myaka 2 Nakyaze we bamuteera egyo ye we bamuteera mwe nabazaayo ffe bamuta mu kkooti ne Pawulo ne bamuta ffe ne batusiba n'omwami naga nti mwe mbatadde bamala okutugamba nti nno ffe batusibye emyaka 15 ate kaakati omulamuzi ate n'akola ekipapula ekirala ng'ate atuwadde emyaka 5 prison egenze n'emyaka 15 ate egenze n'emyaka 5 kati bali prison kyeyagamba nti ffe tugenda kyasooka abayagala okubata ng'olweri bamutadde ku nningo oyo Lugayizi
namugamba baba ayagala okubata kati ataddemu abayite naye ffe tugenda kyasooka tujja bawa myaka 5 ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyongera mu maaso n'emboozi ya Harriet. Bintu bino nkyagezako okugattagatta obwongo kubera nga bikyantabula naye ekyomukisa omulungi nti ate omwami amaze n'atuuka era tugenda kukomewa n'ekitundu kyaffe ekisooka kitundu kyaffe ekyokubiri tukomewo nga tuli bantu basatu n'omwami ensonga zino tuzigayegayeemuko tumanye kituufu kyekiriwa naye emyaka 15 mu kkomera si mitono genda okuvaayo nga buli kimu kyonna kyasaanawo era bwe wena ali eyo muvubuka oba wena nga oli eyo twewale nnyo okukomera yesu eryewalika tusabe omutonzi abeere nga kukingiriza ebintu ebyo ne bisobola okuviirako okuyingira mu kkomera kyangu nnyo okukyogera nti nze mu kkomera nze n'oba nansi banja okuvaayo naye nga tebannakuteekayo kuba bakuteekayo kaba kaweddemu kibanga ekitono kigejjera eyo bano byali byakusaaga bamazeeyo emyaka 15 eyatero ekujjukiza ennaku z'omwezi nga 7 tugenda mu misinde gya baffe egy'amazaalibwa egy'omwaka guno era ng'omwaka w'omwaka guno gugamba nti nze naawe tusobola okulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya omwaka 2030 gunaatuukira nga akawuka kano tukalinnya ku nfeete wonna wenna omuvubuka omukadde omwana omuto mujje mwenna twetabe mu misinde gino ate era tuweese ne Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa yateregama nti okwetaba mu misinde gino weegulire kiitiyo ya nusu emitwalo 2 gyokka ebire nga ate weetaba mu misinde gino tuva mu mulango tujja kuba n'ekitundu kyaffe ekisooka tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri bire bulungi mweraga. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, the Body Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Mbu Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops Wampewu. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dolu Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.